okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi waffe wa 3ABN Telefayina nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo enkyene ya leero. Mukama yeebazibwe atukuumye, abukeesezza nga tuli balamu, atusanyusa, atujjuza emirembe n'essuubi, atufukako okwagala kwe olw'ekisa kye n'obulungi bwe. Ye Mukama omulungi ennaku zonna. Ye Mukama atwagaliza buli kalungi nga bwe yatutonda mu kifaananyi kye, bw'atyo bw'atwagala. Obadde okimanyi nti mukwano gwange oli wanjawulo nnyo ku bitonde ebirala byonna. Ebitonde ebirala byonna bitunuulidde ng'abajulirwa, ng'olufulube lw'abajulirwa, nga ffe tulinga abali mu kisaawe nga buli liiso liri ku ffe. N'olwekyo okwagala okwo okufaanana bwe kutyo Katonda kwatutaddeko n'eriiso lye nga kunene, nga kulungi, nga tekwenkanika, nga tekutendeka. Bw'alaba okubonaabona kwo n'anakowala, bw'alaba ng'osanyuse Mukama n'asanyuka. Bamalayika n'obuweereza bwabwe eri ffenna abaana b'abantu abalindirira obulokozi, obuweereza bwabwe gye tuli obutaddirira. Ekisa kya Katonda nga kingi. Oyo atulokola, atuwonya endwadde enzibu, atulabirira, atuliisa, atunywesa, atuwanirira, atukulembera mu makubo gaffe. Ne bwe tuba twebase abeerawo okutukuuma. Weewaawo erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Neesiimye okubanga otulaba ku 3ABN Telefayina. Leero ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa Mugulansigo omwaka 2026, lunaku lwa Walumbe oba lunaku lwa Tuesday. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero gugamba nti obukulu bw'okusinza. Katusabe era twebaze. Kitaffe omulungi atuula mu butaliggwaawo. Okwagala kwo nga kungi eri obulamu bwaffe. Ekisa kyo ekitagerwa, ekitenkanika. Amaanyi go gwe amanyi byonna, omusukkulumu eyaliwo era aliwo era alibeerawo emirembe n'emirembe. Gwe wekka alina obutafa. Watuukirira mu makubo go gonna. Era osaanidde okusinzibwa, kuweebwa ekitiibwa n'ettendo, kubanga byonna gwe wabikola. Buli kitonde kivunnamenga mu maaso go kikutendereze, naffe ffenna abaana b'abantu. Olw'ekyo enkyene ya leero, Ayi Katonda waffe, tuzze olw'okwebaza kubanga otuwadde obulamu, okubanga ne kaakano tukyali balamu. Waliyo bannaffe bangi abafunye ebizibu okuyita mu kiro, abatawaanyiziddwa n'abafuna emitawaana emingi Mukama egibamazeeko emirembe. Abalala Setaani abasibye mu njegerezi, naye ffe Mukama otuze okusizza nga tuli balamu. Olw'ekyo katukwebaze, tukusinze, tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye era atukulembere nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero. Kibeere entanda eri obulamu bwaffe okuyita mu lunaku mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
obukulu bw'okusinza. Zabbuli 95 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu wagamba bwe wati, mujje tuyimbire Mukama, tuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Tujje mu maaso ge n'okwebaza, tumuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ne zabbuli. Kubanga Mukama ye Katonda omukulu, era kabaka omukulu asinga bakatonda bonna. Zabbuli 95 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Agambye nti mujje enkyene ya leero mukwano gwaffe, eddoboozi liwulirwa nti mujje tusinze Mukama, mujje tuyimbire Mukama. Obadde okimanyi nti Mukama bw'obeera nga akujjuzizza essanyu, akujjuza n'oluyimba olw'ettendo olumusinza. Obadde okimanyi nti bw'onoofuluma wakaawo ng'ojjudde omutima ogusinza Katonda, ogenda kuwulira emirembe okuyita mu lunaku lwonna. Buli kyokola kijja kutambula kubanga Mukama ajja kuba wamu naawe. Buli kyokola ojja kukikolera mu butebenkevu bw'omutima kubanga Mukama ajja kuba ali wamu naawe. Buli kyonookola, buli kimu onooba onfunuumitirizanga ku bulungi bwa Katonda, anaabeeranga ng'akujjuza essuubi n'okukkiriza n'emirembe. Agambye nti mujje tuyimbire Mukama, tumuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu, tuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Oyo ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe, oyo bwe bulokozi bwaffe mwene. Oyo ye Katonda eyatutonda ate era atulokola. Oyo ye Katonda eyatulokola era atuwonya endwadde n'emitawaana gyonna egy'ensi eno, kubanga ye Katonda yekka asobola okuleeta emirembe mu bulamu bwaffe ne butebenkera. Tuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ne zabbuli, kubanga Mukama ye Katonda omukulu, era kabaka omukulu asinga bakatonda. Ye kabaka omukulu asinga bonna abayitibwa bakatonda n'abeeyita bakatonda. Kubanga waliyo abaana b'abantu ssebo nga beeyita bakatonda. Mmanyiyo omu eyo n'abagoberezi be tutera okubasisinkana mu bifo ebyo gye tukolera. Ali eyo bayita Bunyolo, yeeyita Bisaka oba ow'obusobozi. Munaaye basuula engoye ne bavunnama ne bamusinza, naye kyewuunyisa Katonda yafa n'asikirwa. N'olwekyo abo bayitibwa buyitibwa oba beeyita bakatonda, naye tulina Katonda eyatonda eggulu n'ensi, eyaliwo, aliwo era alibeerawo, ataliiko ntandikwa newaakubadde enkomerero. Oyo ye Katonda omugabirizi, omuwanirizi, amanyi byonna, abuna wonna. Ye takugibwa bifo nti wano tasobola kutuukawo, buli wonna abeerawo, kubanga ye Mukama eyatonda eggulu n'ensi. Olaba ayogera mu Isaaya essula 66 olunyiriri olusooka nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Kisulo ki kye munanzimbira aw'okusula? Kubanga Mukama ebyo byonna bye tulowooza nti bye tuyinza okumuwa ye yabitonda. N'olwekyo teri Katonda asinga oyo ali ludda wa? Katonda afaanana ng'oyo y'ani? Kubanga bonna bakatonda ababadde bayitibwa bakatonda naye beeyita bakatonda beesanze nga obulamu bwabwe olwaleero twogera ku nfuufu njereere. Naye Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi ye Katonda waffe, ye Kitaffe atuwa obulamu era atubeezaawo, ye mulokozi waffe
oyo yayogerwako ng'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Zabbuli ey'e95 y'emu ku zabbuli ze omuwandiisi ono zisinga okwagala. Ayogera butereevu eri omutima ogusinza kitaffe ow'omu ggulu. Tusaanye obuteerabira nti okusinza kuzingiramu endowooza yaffe. Buli ky'olowooza Mukama Katonda eyakutonda eggulu n'ensi y'aba akwata ekifo ekisooka. Sooka olowooze ku Mukama, sooka olowooze ku bulungi bwe, sooka olowooze ku magezi ge g'atuwa, sooka olowooze ku makubo ag'obulamu ag'emirembe g'atwagaliza okutambuliramu, sooka olowooze ku kusonyiyibwa ebibi byaffe, ku kwenenya mu maaso ga Mukama kubanga yekka gwe tusobya. Lowooza ku ebyo byakwagaliza okutuukako. Lowooza ku bulamu obutaggwaawo bw'abo bonna abamwagala era abamwesiga, abalindiridde okudda kw'omwana w'omulundi ogwokubiri. Olw'ekyo mu mitima gyaffe okusinza kwaffe kuteekeddwa okuba nga kuzingiramu endowooza yaffe, kutwaliramu amagezi gaffe era kukwata ne ku mitima gyaffe. Abantu bangi abagezaako okuzibiikiriza endowooza zaabwe mu kusinza olw'okutya okulabika ng'abalina akajanja. Oyinza okuba ng'owulira omwana wa Katonda nga buli wamu wadda Mukama yeebazibwe, Yesu yeebazibwe, asinzibwe, atenderezebwe, agulumizibwe. Mukwano, kubanga Mukama amujjuzza essanyu, kubanga Mukama amuwadde emirembe. Okwo okusinza okufaananako ng'okwo abasinga bakulaba ng'okwakajanja, naye ate kuleeta bangi okubasembeza eri Kristo. Kubanga mu buli mbeera yonna abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo, abeesiga Katonda, abaana ba Katonda, batendereza obulungi bwe n'okwagala kwe eri abaana b'abantu. Si nsonga oba ssanyu, si nsonga oba nnaku. Olw'ekyo kayinza okulabika ng'akajanja, naye baba bajjuziddwa essanyu n'emirembe, Omwoyo Omutukuvu owa Katonda ng'abawadde obulamu obweyagaza. Buyinza obutaba bulamu bwa byanfuna, bugagga bungi, buyinza obutaba bulamu bwa butebenkevu, bayinza okubeera mu ntalo, bayinza okubeerawo endwadde, bayinza okubeerawo ebizibu bingi, naye ng'era basanyuka, ng'era beebaza era nga basinza, kubanga Mukama ye Katonda yekka eyatonda era abaagaliza obulungi. Abalala beesigamya okusinza kwabwe kwonna ku ngeri gye beewuliramu. Engeri zino zombi ziyinza okutuleetera okufiirwa ekigendererwa ekikulu eky'obulamu obw'okusinza. Oba nga tusinza mu ngeri ya ssekinnoomu oba mu kibinja, tetusaanye kuzibiikiriza busobozi bwaffe okulaba, okuwulira oba okulowooza. Mu buli ngeri yonna tetusaanye kukola katwekisize, kubanga Mukama ye mulungi, kubanga n'akuli awo akuliraanye ayinza okuba nga yeegomba nga ggwe kwayinza okugumira ng'ekizibu kyagenda okuyitamu naawe nga kyolimu, oba nga kyayitamu naawe ky'oyitamu, naye ng'ate ggwe weebaza n'agamba olaba gundi yeebazizza mu mbeera gy'alimu. Nange neebazanga Mukama, kubanga mu buli mbeera yonna tugwanidde era tusaanidde okulaga oba kulaba oba kuwulira oba kulowooza. Katonda yatutonda tukole ebintu bino byonna, era buli kimu kisaanye okwenyigira mu kusinza Katonda ku buli mulundi.
biki ebyo bye yatutonda okukola, okulaba, okuwulira n'okulowooza. Ebyo byonsatule bituyamba era tusaanye okubisaawo oba okubikakasa nti byenyigidde mu kusinza Katonda buli mulundi bwe tuba tumusinza. Omuyimbi wa Zabbuli mu kuwandiika mu kyawandiikibwa kya leero yayimba n'ayogerera waggulu mu ddoboozi ery'essanyu n'okwebaza ng'ali mu maaso ga Katonda. Kituufu yakwatibwako mu birowoozo, naye era omutima gwe n'amagezi ge byali wamu mu kusinza. Yamaliriza Zabbuli eno ng'ayogera ku bukulu bwa Katonda waffe era kabaka. Mu kusinza tusobola okugenda mu maaso ga Katonda waffe nga tumanyi nti tewali n'omu amusinga, kubanga era ekyamazima tewali n'omu amusinga, kubanga ye Katonda alina obusobozi bwonna okumalawo buli kyonna ekituteganya n'okutuwa buli kyonna kye twetaaga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tekikyetaagisa kunoonyereza kulala. Twazuula omunene mu banene, oyo yatuwonya buli kimu, yatubeererawo mu buli mbeera yonna. Ye muzadde waffe, Katonda waffe, ye kitaffe ataggwaawo, ye kitaffe abona wonna, ye kitaffe amanyi byonna ebitukwatako eby'obulamu bwaffe, ye kitaffe afaayo eri obunafu bwaffe, ye kitaffe asonyiwa ebibi byaffe, y'oyo yatusuubiza obulamu obutaggwaawo. Kale mukwano gwaffe enkyene ya leero ng'ofuluma enjuuyo okugenda okunoonya ekigulira Magala eddiba, ekyokulya oba ekyetaago okulabirira abaana n'ab'omu makaago, oba naawe okwerabirira n'abantu bo bonna b'oyagala era b'ofaako. Twala essaala eno ng'ofuluma mu nnyumba. Katwewombeeke olw'okusaba. Katonda omwagalwa, nga nnyingira mu kifo kyo ekitukuvu leero, njagala okukozesa omutima gwange, amagezi gange n'ebirowoozo okulega ku bukulu bwo. Mukama, nkwagala era mpaayo olunaku luno gy'oli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Saba Mukama akunjagalire, saba Mukama abeere naawe, saba emikisa gye gikulembere yonna gy'onoolaga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Siba bulungi, weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.